omukulembeze w'eggwanga Omulondo Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'enkya olw'ebbalaza lwaddamu buto okutambula n'okutambuza kampeyini ze era nga olunaku lw'enkya asookera Butambala addeko eggomba gye bamuzaala ku lwokubiri agende Ssembabule adde Lyantonde ku lwokusatu agende Kazo Kiruhura ku lwokuna agende Isingiro ku lwokutaano agende Mbalala n'Embalala City ku lwomukaaga alyoka agende Lwampala gino program nga begenda okutambula kutandika n'olunaku lw'enkya kale tegeeza munno yenna yenna gyali nti pulezidenti olunaku olw'enkya addamu buto okuttukiza entambula ye kale gwe wenna alina liita y'amafuta gwe wenna alina akagaati gwe wenna alina ekisoboka osobola okiweereza ku mikutu emiteeketeeke emiteefuteefu bulungi egirina okuba nga gisolozebwako sente zitambuza struggle please president akyagala ssente campaign yeetaaga ssente so tubasaba mwenna abakyasonda n'abasonda mwenna mwe balina okukola omulimu olw'ensonga nti si yangu nga bitegeera awo tuvuddewo. Alright, Mr. President, eno security esooka nsaba okukutegeeza nti abasajja ba NRM bali mu kutya naye okutyako bagenda kukoleramu ensobi esooka yeruwa 1 bapulaninga nti ebisaawe byonna ebise byonna eby'omumaserengeta ga Uganda NRM mbu yabibuukinze byonna tewali kisa kye bagenda kukkirizamu okuba mu kampeyini nkiddamu Mr. President wonna wooli kutegeeza nti ebisa by'omumaserengeta ga Uganda gye tuyita West NRM byonna mbu yabibuukinze bagenda teekayo ka function ne bakaba kambuzi ne bakaba kankoko babibuukinze nga kino bagala ko frustrating obenga tolina wosobola kuteeka laala yonna mu maserengeta ga Uganda so njagadde okitegeere nti ebise bino okujja nga bakikyusizza naye nga nze ntegeezeddwa okusinza ku rebel sources zange ebise byonna mu Western mbu Museveni yabiguze according to baddukamanyi ne Kagama kakozesa Rwanda so ebikusa byonna babubuukinze njagadde mutegeere ng'obudde bukyali ekirala mu kkowe erimu egenda kubeerayo okulya n'okkomba essuwaani ndala mugenda kubeeramu okuziyiza obutayita amakubo gamu bakusindike mu makubo amafuneeto kye twakimanyiira naye nga njagala kuba basibye entera mu security alert eno 1 ekyaganye mu north bakipulaninga mu west kyekirwa bakiyita provocation ekyaganye mu north bakipulaninga mu west bakiyita provocation okusoomooza oba okukyokooza gwe foot soldier yenna oba bodyguard wa president oba ali ku security team ngenda kusaba togeza n'oyingira mu lutalo lwonna olulimu wa police ne bw'abaakukyokooza tegeeza comrade munno yenna alina essimu alikodinga incidents eyo ekyatusobozesezza okuwangula police n'obuvuyo bwayo nti mwadde mu recordinga evidence nti provocation yabadde eva mu police Kitumba Lushoke yazze okwogera photo naye nga obujulizi we obuli visual obaluma nti bade ba provoking ki campaign trail yafu ngenda kusaba muganda wange ne mumonyize nnyo ngenda kusaba togezaako n'okkiriza okuwa omusirikale olutalo togezaako n'owa omusirikale olutalo kubanga kino bakipulaninga mu west ne mu Buganda part of Buganda temugeza ne muwa president ne muwa police olutalo bagulako olutalo mwe mukwate kamera zammwe mu recording so ye security alert esooka tugeza ku security alert eyokubiri ye security alert esooka ewedde security alert eyokubiri mwenna bakomredi baffe bannayuganda bannaffe abawangalya mu Kasese district nalira mu Bwakabaka bwa Rwenzururu buno bwaka bwammwe mutegeeze abantu abakulu mu Bwakabaka bwa Rwenzururu batuyita ba elders ne ba loyals abakyamanyi ebyatuukawo nga Erweru Peter Erweru asindikiddwa okusanyawo Obwakabaka bwa Rwenzururu obategeeze nti waliwo akakodyo ak'okubajjawo omu ku omu ba loyals ne ba elders mu Rwenzururu kingdom byawea waliwo enteekateeka ebajjawo omu ku omu kyekibagisaawo ekibagisaawo muli ba eyewitness mu masaka eyaliwo mu Bwakabaka bwa Rwenzururu General Peter Erweru bwe yaweebwa ebiragiro Museveni ne mutabani wa Muhoozi ogenda okulumba olubiri olw'omusinga ne bakuba abantu basaanya babazika Kirindi mu Ntaana kati Museveni agamba tayagala kuleka bujulizi buno bumanga bugenda kumuluma na kuluma family yeso mwenna abakulu mu myaka saako nabo abalangira nambejja abamanyi obujulizi obwaliwo n'abantu ba bulijjo amanyi obujulizi obwaliwo
nga Peter Erolo alumba obwakabaka bwa Rwenzururu mubeera awoya nti bagenda tandika obbanyiga omukwomo ekyo mu kitegeere yo security alert eyokubiri ewede tugenze ku security alert yokusatu. Mr. President, n'abantu mwenna abamu eastern side of the country gye tuyita Busoga region n'ogenda waggulu. Mr. President saba kutegeeza nti omukulu Nsereko Muhammad obuteesimba mu Kampala Central n'obuteesimba kuba president baali babaze ddiiro nga Anita Monge n'obba wa ssente kyomwakimanya era essente zaabawukanyako n'empuuga ne bayomba wabula bazzemu ne bali konsayinga era essente yafunyeeko kati bwe yafunyeeko ssente ate wabunerereza ezafulumye nga baziwadde empuuga naye nga bagenda zikozesa mu kutandika okubribinga oba ocompromisinga betuyita ba agency baffe ba coordinators abamu swako ne abakulembeze abalina kadi za national platform ku buli level okubagulirira. Kino kigenda tandika next week, that is Monday. Nsereko Muhammad nga werekeddwako enkwezinga za DF n'abalala bagenda tandika okugenda mu Busoga region nga bagula okuva ku kansala Chairman Sifi n'abakulembeze ku mitendere gy'enjawulo mu national platform bagule amba barangire nti bavuddemu abala baveeko bagamenti tebasobodde kubeera na seri zigenda bayisa mu campaign ekintu bakivuddemu nga bagamba tebajja kusobola. Omulimu guno Nsereko Muhammad gwamuwereddwa era nga kutandika n'enkya alina ssente at his own disposal zagenda okubanga asasula abakulembeze abo. Ntegezeddwako nti ssente zino ziri wakati wa $80 ku mutwalo. Nkiddamu ntegezeddwako nti ssente zino ziri wakati wa $80 ku mutwalo bw'ozizza mu za Uganda naawe ina kalikiriro osobola ozizizaamu naye nga ziri wakati wa bukadde 3 ku bukadde 35 bwe bagenda okuwa buli candidate n'abali willing okuva bagamba nti avudde mu lwokaano mu kibiina kya national platform either bivuddemu oba yegasse ku NRM ba ku ADF ekyo kyo wekiri ssente zaafulumye. Nsereko Muhammad gwe mulimu gwalimu essaawa zino gwe bagenda okukola starting next week okwetola Busoga region. Olw'ensonga basooka okusindika mu Anita Monge n'abana balemeddwa abantu babagambye nti be baaloba kati bannanga Abasoga njala baga abaganda bange Nsereko Muhammad ajjeeyo ekyokukola mukimanyi oyo si Musoga yes ekyokubiri mumumanyi nti muyeekera tayagala gavumenti eveeko wonayo musanga bamuwootera mu restaurant baki mumutulagireko obwerere in fact mu recording evidence mwenda comrade togenda bwe bakuyita bakubidde essimu togenda wekka genda nekyaliwo nga alina kamera arecording evidence twagala evidence okulabisa Nsereko n'empuuga mu Busoga region kuba kati basindisi balina ssente nnyingi nnyo. So Mr. President njagala okusomera omusango omulimu ogwo ogutegeere nti Nsereko Muhammad ne banne genda nga bakola ensonga ezo mu Busoga region babe nga bakola ekintu ekyo. Security alert eyokusa tugenze ku security alert eyokuna. Security alert eyokuna yino mwenna bana Uganda gye muli mukimanyi tugenda mu kalulu ak'okwekalakasa kye tuyita protest vote bwatyo n'ennyendo esofeeri ng'ayita mu nkwezengizi omuli Christopher Damulira, Major Emma Kuteesa n'abalala bano bapulaninga okukozesa ghetto structures ezigenda okucounter-attackinga abantu bonna abagenda okuba nti bavaayo okwekalakasa. Ghetto structures no bagenda ziteeka okusingira ddala mu Buganda ne mu Busoga saako n'okwambukira ddala mu East era nga abantu bano babatadde dda bali ku training bagenda kubanga bakola emirimu egyo nga kino bagenda kituukako oluvannyuma nti Museveni atya okusindika abasirikale be aba SFC oba poliisi okukola omulimu guno kati ye nga Damulira yali yateekateeka dda abantu be abayaaye okuba nti bagenda kukola omulimu guno. So njala bategeeza mbere awoya nti Christopher Damulira under ghetto structures bali kulutiza avuka bangi nnyo bagenda okukozesa ombu bagenda kulwanyisa protest vote nga bagenda bakuba buli ekitaagisa okuba nga bagenda kuba bayambibwako jati okuba ebintu bye kubanga Museveni atya okwekalakasa okuyinza okuddako kuyinza omuleetera ebitukula amaka ebyazaalira ku nsiko. So kati mwena mutegere naye njala bategeeza bannayuganda basigadde e Kampala abaana bali mu ghetto mubamanyi n'abakulidde mu ghetto mubamanyi n'abakulira ghetto structures ezi Damulira. Bwe muwulira nti bakubye abaana emiggo mu kalulu kano mumanyi abaana baabo abantu mumanyi bazadde baabwe mumanyi bakyala baabwe. Gw'olya nti bakubye omuntu mu Kampala bakubye nti ghetto structures nga nawe mulumba abazadde baabwe oba bataata baabwe muganda wa munyige kino nze nkyogera. Gw'olya nti aba ghetto structures balumbye ne bakuba abantu e Busoga ne bakuba abantu mu mabuka ga Uganda oba mu Kampala mu Buganda mumanyi bannyaabwe mumanyi bakitaabwe nammwe mbalumbe mbanyige tit for tat akatakulekera nawe tomulekera
amanya nagabasomera ndaba ghetto structure leaders ndamule bagenda okozesa atakulekera nayo tomulekera bwajja ndi bwakubye ejindi namwe mugende family ze muzimanyi mubanyige banyuba muzikume ko omuliro ekijja kuba kitukolera bulungi nnyo so ekyo mukitegedde bulungi nnyo ku security alert eyokuna ngenze ku security alert eyokutaano nga tugenda mu kalulu kano olwaleero ennaku zomwe ziri bbiri ezakonga ku mwezi ogw'ekumi omwaka 2025 Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu uwuliriza bino wammanga ne bannayuganda muwulirize bino wammanga mu mwezi ogw'ekumi gwe tuyita December mpuliriza bulungi mu mwezi ogw'ekumi gwe tuyita December wakati w'ennaku z'omwezi 2 ogw'ekumi 2025 nkiddamu Nyandi Yoseferiti bahabulwa ne bayaye banne bapulaninga okwe-imposinga curfew nga atandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekumi omwaka 2025 the weeks ntono nnyo okuva kati nga kino bagenda kikola olw'ensonga tebagenda kulinda mu protest vote boka bateeka wa imposing curfew waabwe nga tebagenda kukkiriza muntu yenna kubeera wabweru okuva ku ssaawa wakati w'essaawa emu okoma ku ssaawa 3 ez'ekiro nga bagenda ku imposing curfew across the country kino kibasobozesa oba nga basobola okukontrolinga eggwanga lyonna nga tebaagala muntu yenna agenda kubeera bweru so Mr. President nsaba okutegeeza n'okukulopera nti NRM ne basirikale baayo baagaye bagenda ku imposing curfew bamuyita curfew nga batandike ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekumi omwaka 2 okujjako nga bakisazizza mbusaza but it was agreed and it was signed and it was facilitated or funded so bagambye ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekumi bagenda ku imposing curfew nga baagala ko lwanyisa mu protest vote okwetola eggwanga lyonna so mukirinde mwezi okiraba oba okijja nga bakijjeewo katugende ku nsonga endala ebadde yakutaano katugenze ku y'omukaaga leero jagadde enzibawo zonna lumu alright security alert ey'omukaaga Mr. President nasaba okukulooperera Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kwekyabadde ku mulirwano e Tanzania Nyandi Yoseferiti ne bande baatudde batandika okukola kye tuyita ground work okuddamu okwetegereza bayimiridde batya mu ngeri yonna esoboka bagambye nti tebagenda kukkiriza muntu yenna kuyimirira ku polling station nga amaze okulonda kunaku lw'okulonda bagenda ku deployinga emiggo gigenda kubwa abantu nga buli amala okulonda alina okudda ewe mu nyumba tebagenda kukkiriza muntu yenna kulonda era tebagenda kukkiriza muntu yenna kuyimirira ku polling station buli omu alina okumala okulonda yadde we so nno mukitegedde bulungi nnyo mbategezezza mutegere ebintu ebyo ku lunaku olw'okulonda bye bagenda okukola bulungi nnyo nga basinzira ku kyabadde e Tanzania but akufumbira y'omutwe naawe omufumbira ebigere ne mwenkanya evvumbe si bwe kiri nga nfundikira security alert bakulu mwenna nzijalo nempa strategy zange nti tugenda tusuplaninge kino tuplaninge kiri naye waliwo comrade atagamba abakolwadde nti enkoko egenda kubiika ku ssaawa eziti oba kino kigenda kubeera bwe kiti najjanaga nti ebirumbi byayogera si byaffe tebikiikirira struggle kubanga ffe struggle tetwagala kukola bintu ebyo ffe tugenda kukola bwe tuti era mugule flyers mugule bendewera yes that is your strategy my strategy yeeno gwe bw'obanga tokolera Museveni lwaki olwanyisa strategy yange njala kubuuza mu revolution zonna ne mu demonstration zonna ezibadde mu Europe ezibadde mu Asia ezibadde mu Africa kiki badde basinga okukozesa kibayita demonstration oba riot okwekalakasa bakozesa ki so njagala mbere ku social media nga mumanyi ani akolera NRM when you go far to inform people on actions which can lead us to victory ekyo si kya national platform tekitukiikirira yes tekikukiikirira kikiikirira nze era sikugambye nti byenjogera bya national platform no byange ng'omuntu ayagala okujjako eggwanga okujjako Museveni so kubanga Museveni bali agenda mu nsiko
Teyakiikirira bana Uganda yekiikiriranga ye. Kati nange byenjogera mbyogera nze. So buli gwola banga avaga atya oyagambye ekibiriti tekitukiikirira. Febyaffe yakugula flyer. Gendo mugambe nti naye arete strategy eyiye nga ye. Eno strategy ekibiriti yalumbuye. Ye nga ye. Era ekibiriti nakigebule mu ggulu agule ekikubanga mu Uganda teri atalina kibiriti. So nzo gavana Uganda bagule ekibiriti. It's not a problem. Kubanga nkugambe demonstration izo na munsi yonna zigenda naki. Demonstration izo na munsi yonna zigenda naki. Kati kyozera kiga abantu bagule ekibiriti period. Sayogedde ku kirala. Nenabyeyo embaateze wa self importance. Mbwate ekibiriti lumbuye byayogera tebikiikirira kibiina fe era tubyukanya tuti nenga akyogera wa national mbagambo wa national platform awe bantu okuva mu 2019 be bateekanga ku diffusing information y'obutwa, information ya kidnap, information y'okutta abantu ne information yafuna baji diffusing. Kati tebagwerangayo balina obuntu bagenda basasula nti ekyo engeri gyakyogeddemu kakigo ki diffusing oba ki diluting kireme genda viral abantu baleme kitwala. Kati kyekyo era tobuuza akolerani gwe mbuuze strategy eyo eriki eri yalumbuyenga ye si ya national platform eri yalumbuyenga omuntu era njivunanyizibwa kati gwe eyiye eriruddawa mubuuze kale lumbuyaga nti mu bantu bakole ebiriti gwe ye eriki era lwaki omala obudde ku lumbuye gwe mala obudde nga nawe oleta strategy eyiyo abantu bagigule as simple as that todda ku yange nagambye abantu as simple as that bagule ekibiriti. Do you copy that? Kati gwe eyiyo eriki mu demonstration bwe banga ligula flyers abantu basomese bagule flyers kyekyo nomulala asomese ekikyente kyekyo so sigwe kujjagamba nti ate yange gye nayogedde embi tekiikirira gwe gambye konti ekiikirira national platform ekiikirira nze n'abantu abalala abalina endowooza eyo so ngeeyo period out of the kati ensonga erala nga nfundikira tugenda ku information akufumbira y'omutwe omufumbira abigere ne mwenkanya evvumbe sibo kiri nti nzibange mbyogera publicly sina kyenkweka wano era nali mumaze ebbanga ekozesa overall za national platform emaze ebbanga ekosa t-shirt za national platform emaze ebbanga ekosa obukofera wa national platform ngekosa kadi zaffe mbo bano bakyuse bano ba national platform buli kimu nga bipulintinga ne bikozesa sibo kiri nti nali mugiraba nti part of the campaign strategy is to make Uganda, or is to brand Uganda, that all Ugandans, they are willing to put on yellow. Sibo chirinti ye. Era t-shirt bazigaba free of charge across the country. Sibo chirinti. Namwe abana national platform across the country. Mufune uniform ezo free of charge. Temuzigula endale mwezigaba. Mugende mu campaign trails za NRM. Mufune t-shirt za NRM zonna free of tateka mwade n'ekikumi. Genda ngo yambadde nga wabujjo kulali bakuwe t-shirt zaabwerere muzikuume. Njabba buli ekyo zikozesa. Waliwo agenda kati yatoge tugende no nkugambye. Nano badde ngo kukosa t-shirt zaffe overall zaffe ebadde kukosa buli kimu. Kati nkosa ba comrade enale we kubalala t-shirt baziga ku street mugende mufune t-shirt za national players za ena muzifuna muzitereke. Bwogifuna jambale bulungi bakuleeta luwa enale. Ekiddako nja kigamba masa please munyambe. Tononya sere bogenda ku printing t-shirt za enale munno. Kwata genda kwata mutwego nombiri gwo genda ko enale mulale ofune t-shirt ojambale godde woko sirike. Time agenda kutuuka ngenda kubulira kyakko ekyokola. Oboli mambo kaboli maserengete oli mbukiika di oli mboganda please mugende mufune t-shirt za enale. Kano bagenda kasala yo nkimanyi munja nakalaba ku TV oba ku mitimbagana emirere nga bakoogerera nenjagala mugende mufune t-shirt za NRM very soon ngenda babula kye tugenda zikozesa. Totegana togenda kwata mutwalo gumbo ogenda oprint no genda ofune t-shirt ya NRM andi basomba bawagizi mwete akubasomba mugende nadala figures zitamanyikiddwa ngoma ekyo limuwagizi wanchuka please mugende mufune t-shirt za NRM ngenda babulira kiki zigenda very soon nga tubuzayo wiki emu mukulonda wa wiki 2 ngenda babulira kimugenda kosa t-shirt yezo mutegana mbega inide nnyo Buluganda okona mikwano mugende mufune t-shirt za N nibo ufuna 3 3
nozigabira kuba comrade bo muzifune ngenda bole ekyo zikozesa security alert ziwedde kati akatambi katandise akatambi katandika ngenda kubazzayo kemabega mbalete maaso mbazi mabega mbazi maaso kati bulijjo mbagamba tiimu ekulira ebijambiya mu Wakiso nga muwakana ne mbagamba nti OC w'ensangi Kibeni y'omu kubakulira abakulira ebijambiya mu nsangi nga muwakana abaana b'ensangi president agenda Gomba ne Butambala baade bakoze biyitirirwa mu nsangi wabula Kibeni kenyini OC ng'akulembeddemu abaana b'ebijambiya bazze ekiro ne batematema ebiyitirirwa ya president byonna babisula wansi eno enamba ya Kibeni OC w'ensangi giwandike bulungi +256 752 15 97 70 nchiddamu eno enamba ya OC w'ensangi eri +256 752 15 97 70 ye namba ya OC w'ensangi kajidde mu leffe olunyanyembe oluganda olulya gobe eri Kasaraba 256 752 M5 9 7 njikuddiremu eri Kasaraba 56 572 15 9 bamuyita Kibeti ye OC oyo eyakoze omulimu gw'okutematema ebiyitiro ya president byonna ku luguudo lwawa ku luguudo lw'Emasaka naddala okuviira ddala ensangi yono wano omayinza enkuwa information nenkuwerako n'obujulizi saagala ganti gundi yatwala information totwala bujulizi bibyo abasajja batandise okubaati abatandise okubitemaatemawo wano biraba bali mu kubitemawo ngenda kulaga video zonna kikyo kirabye kiba kisudde abati bagala genda kulumba kiri ekiri eri nakyo bakisuule bagala genda nekiri bakisuule so kati tetumanyi kyabakolera munaye bamaanyi tebagambwako munaye nga bobalaba abo ndowooza balaba abo bonna basirikale abo bali mu kukijjayo bakimenye bakisudde ku ttaka omusajja bwatya nnyo bannaaye omusajja bwatya bannaye bwatya oba ekyensangi bukijjeeyo muzamulaba ebijambiya baabo yabakulembeddemu oyo OC bali basirye motoka tebinaba kumenyeka emisamwa tulabye nayo busiru tugambe ki anti mulaba kwadro nambezze wano tuli wano kitemu kati kwadro sebo namba
mawe kiyitirirwa kitwale twataddewo tebagalawo kintu kyonna bakijjeewo so kyamaanyi kiyitirirwa kikyo wakisudde kiikyo mukiraba nti buubwo busazeewo bukisuule abasirikale munnaye bakulembeddwa DPC bwe tulina mbu bakuuma mirembe kumbi batabangula mirembe basanze ekintu kiwe kiri ne basalawo okukola ki okukijjawo Alright, obudde tulina butono nnyo enamba gibawadde ya Osoyo muzibu nnyo mu nsangi yakulembera obubinja bubba amataka n'okulya enguzi oyo Kibeni ye Osu w'ensangi yasinga okulya enguzi mu Wakiso district kala tuvuddewo ngera soka bo update then tugende ku information entufu yatulesa abantu bekasese mubere ku video eno information enjirina ngenda bakolera forensics. Alright. Nze na breaking information nti media sereka gobeddwa ku CBS FM nze nalinze teri bitaba kulya sente nze na breaking information nti media sereka gobeddwa ku CBS era standing na information yeyo nti media sereka yagoba ku CBS kati olwokuba nti tebayagadde kuswala nga biri mu Saaluga Mulengejja nti media sereka yakwata mu kibbo kye nalonda mu mwanyi kino kyabawaliriza okujja okukola ekiwandiiko ekiraga nti media sereka yagenda mu Ngereza for further treatment ekitabaga bulijje mbengo bagoba abantu nga tebalina go bogeddeko wadde okukola okuba nti Medi munene baade bagala munyigireyo era we nabadde nkola vile bagamba nti mugenda kulwanyisa information yentadde mugenda girwanyisa nakibagambye nti mugenda girwanyisa ba CBS era fane mukoze ekiwandiko ne mweyibwe ki manda mu mbugo wano omuntu yandibadde akugamba nti Medi Nsereko yataddemu okusaba nga agenda kujjanja Bungereza ne muteka ko reference oba attachment eyebbaluwa giyataddemu nti agenda kukola kikujjanja attachment bate mwagitaddeko ene mbalo gye mukoze kiro kitwala omunaku olw'ensonga bire bintu bibiri okujjawo information gye najjewo muze Media Nsereko ku mulimu nkiddamu okujjawo information gye natadde muze Media Nsereko ku mulimu mwagambye ati mwagenzi yagenze for medical leave Bungereza mbasaba attachment y'ebbaluwa gye yakola nga bagamba nti agenda ku leave kyekisooka ekyokubiri bwemba mwagala proving ensi nti Media Nsereko temwamugoba ennaku ziwedde muzze ku mulimu lwe tujja okukakasa nti information gye nawa yali nfu muzze Media Nsereko ku mulimu akome waakole kubanga mwenna muli basajja bakulu naye mutya nnyo one Media Nsereko ng'omuntu yandibadde awandika n'agamba nti okusinzira ku bbaluwa yafulumye walumbi bye yayogedde si bituufu nabiteeka ku mutimbagano gwe Media Nsereko naye asirise tanyega lwaki kubanga bakuteeka ekintu obanaga nti ekintu kino si kituufu ate Media Nsereko tokiwandiika kuba mayire bajja kukubira esimu nti wayi akasajja katuyamba owandiika ekiwandiiko Media manyi gy'oli bayinza okubeera akasimu nebagamba wayi tuyamba akasajja nga katuli mu 10 ku bwereere tuyamba owandiika ekiwandiiko nti nze nagenze ku liivu ebyogerwa sibimanyi ne bw'otateekamu linnya lyange it doesn't matter ne bajja kugaya akasajja katuli mu 10 ku bwereere tuyamba oteeka ekiwandiiko ti ate badnango bako nagenze ku medical leave naye nga balina okukuzza ku kifuba okujja bye nayogedde kubanga information nagijje mu reliable source nga bulijjo mala kukola research kati mu CBS ekiwandiiko kye mwawandise for the first time muwadde mu Uganda emyaka jigenda kuwera ndowooza CBS enzo kubegera kweza emyaka ejigenda okuwera ndowooza 25 kwa sat if I'm not mistaken temuwandika nko bbaluwa eraga nti omuntu yagobeddwa teriyo for the first time lwaki mwawandise ebbaluwa eno nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba kitegeeza bye nayogedde bituufu okubijjawo mulete ebbaluwa ya Media Nsereko ng'agitaddeyo ng'asaba nti agenda ku leave for medical leave e Bungereza ne Media yennyini manyi mugenda mukubirese mugende akasajja katuli mu 10 kuweerere kole kiwandiiko ogambe tebannango bako nadde ngenze ku medical leave naye mujja kumuzza mulimba either mumuzze mujjawo information yange oba mugobere ddala nti yabaswaziza naye nga balimu 10 kuweerere ekyo tukimaze olunaku lwabadde wajjo
Ssaabasajja Kabaka lwe yakomyewo mu kisuuke ng'ava okukyalako ewa Kasujja era bwe yamaze okukyalako ewa Kasujja n'akoma obutereevu yatuukidde mu Makage. Bwe yavudde mu Makage wattu ate n'ayolekera okujja okusaasaanya oba okufundikira emipiira gy'amasaza egyabadde mu kisaawe kya Hamu e Nakivubo. Guess what? Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwegayiridde essimu yo essimu zo ezinza okuba ziri bbiri oba emu. Nkwegayiridde essimu yo giteeke wala. Nkwegayiridde essimu yo giteeke wala. Giteeke wala. Tokkiriza muntu yenna kuliraana ssimu yo. Waliwo trend gye batandise nga bagenda kubba ng'essimu z'aba prominent people mu Kampala oba mu Uganda. Kati eyabbye Mayiga si mwana wa bulijjo. No, Mayiga essimu ye baagibbidde mu kisaawe Nakivubo. Ejjo olunaku lwajjo ku final. Essimu eno baagenza locating ng'eri mu kizimbe kya Kyaliwe ekiri mu paaka empya ekyakiyimba Freeman. Ne baggala shopping mall paaka mpya yonna ne bagiggala for hours nga banoonya essimu kubanga yasembiyo okulabikirako mu kizimbe kyakiyimba Freeman. Nakati essimu yabuze. Essimu yabuze tennalabikako. Essimu ya Saloga Mulengejja baagimubiddeko e Nakivubo. Essimu bagenzo ginoonya-noonyako ngeri mu kizimbe kyakiyimba Freeman mu paaka empya. Ne bakizingako ne baga this is a crime scene for hours. Essimu yababuze nakati tennaddamu kulabika. Nenjala kugamba ekigambo kimu. Eyabbye essimu oyo essimu eyabbye essimu ya Saloga Mulengejja si bana baona ku street bana ba BB. Bano ba VIP. Bano ba VIP criminals kubanga teryasobola Saloga Mulengejja alina UPDF mukuuma n'abakungu amwetoolodde sotoloza nti yabbye Saloga Mulengejja be bano ba cheap criminals no bano ba high profile criminals abaamuliraanyo so balina ensonga lwaki baagibbye. So Mr. President wegenda kusinzira ku sources zange wegendereze nnyo essimu zo oba essimu yo abayabba Mayiga si bano abaana b'omu myalo bako street no bano ba high profile criminals abambala amasuuti abeeyita bebabbye essimu eyo. Nenge simba aginoonyeza naye waliwo omwana akoze post n'agamba eyabbye essimu bambi tukusaba essimu togikwasa lumbuye tule bambi sina shenjagaza essimu yaga Mulengejja. Mwana akoze post n'agamba tuyambe essimu eyabbye essimu togikwasa lumbuye sina kyenjagaza essimu ya Saloga Mulengejja. Sina kyenjagaza nenge yagibbye gwomanyi kiwadde ojagaza njagadde kula president kusinzira ku sources zange batandise okwagala osika amasimu g'abantu nga banoonyamu connections ne bintu ebirala bireka. So Mr. President wegendereze nnyo essimu yo oba amasimu go. Eyabbye essimu ya Mayiga si bana bantu ba bulijjo muno bwana bwo ku street no ate atambuliramu essi bamuggulira emmotoka amuggulira bamasirikale bayina emmondo. Eyagibbi amusanzeewa nawe soko kibuze eyabbye essimu ya Saloga Mulengejja atambulira mu V8 irina Amadi simanyi yizo kubiri Amadi kati amugulya b'amagye atambulira mb'amagye eyamubbye essimu yavuddewa. Wano Ssaabasajja Kabaka ng'abuuza ku bantu be. Tuvuddeyo njagadde okukola clarification ku nsonga ezo. Kati katusooke tugende Kasese bulungi nnyo. Njala mutangira n'omwogezi w'amagye abantu b'e Kasese na buli omu mu butongole video etandise mu butongole video ekoze eki etandise abalicordinga mukole ki mulicordinge. 1 eno video nagikola ebbanga ddene mabega yali security alert. Ulira bulungi nnyo ekyateekateeka okukola nga kyakyama naddala abasajja n'abakazi abawangalya mu nsozi ez'obwakabaka bwa Rwenzururu nga mu mwagaano okukolagana ne Museveni ate nga mukyali ku buwangwa n'ennono.
ngera bategeza Museveni gye bujja katono agenda kubalumba abali mu nsozi ezekasese wakabaka bwa Rwenzururu lwaki yakola okunoonyereza nga mu abantu abeera mu nsozi mu bwakabaka bwa Rwenzururu abali mu nsozi mwagaana okumwagala oluvannyuma lw'okukola ebikolwa by'okutulugunya n'okutta abantu mu bwakabaka bwa Rwenzururu ate nga mulina amaanyi ag'obutonzi agafa ag'ekiddugavu yagezaako okubasaba amaanyi ago mwagaana kati agenda kikola atya mu ngeri y'okunoonya engeri gy'agenda okusiigamu ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusiigamu ettoomi ekibiina kya National Platform n'okutiisatiisa abantu nga buli bwakikola ntegeeza mwena abantu abawangaalya mu bwakabaka bwa Rwenzururu naddala bali mu nsozi nti essaawa yonna temwewuunyanga ADF ebalumbye ate yenywande Yosoferi n'asitula chopa gye tuyita ennyonyi nejja n'ebakuba bubi nnyo nga yakola nga defense naye nga ke kakodyo kagenda okukozesa nkiddamu abantu b'e Rwenzururu abali mu nsozi temwekanga nga ADF mbwe balumbi yenywande Yosoferi n'akozesa chopa okujja mbu abataasi naye nga agenda bakuba bubi nnyo mwenna basinga obungi abasaanye okubanga kubanga mwagaana okukolagana naye era abamanyi nti muli bantu bazibu nnyo era kati abafudde nga bayeekera so mbategeeza nti Yoseri ayagala kusindika bantu be bakozese obuyinza bwe mu ngalo balumbe abantu ba Rwenzururu abali mu nsozi ayinza osooka basindikira ADF ye n'amaanyi asindika ennyonyi n'esanya buli kimu kyonna ekiri mu nsozi olw'ensonga nti ye nze no sina comment section genda baginzigyeko ne numbers bazizigyeko sina kyendaba abali ku video ebbanga mwabirabye nayogera biki ebyatuuseewo ebyatuuse mwabirabye wabula Museveni ayina ebintu bibiri one ayagala creating state of emergency one bali bapulaninga okulanga ekirwadde ne kigaana era kyakipulaninga tewulanga Minister of Health evudde n'etandika okwogera ebige bitakwatagana tewunya nga Dana Twine oba Ruth Aceng bavudde ne boogera ebige bitakwatagana balina ekirwadde kibapulaninga naye state of emergency gye baagala okucreatinga baagala gicreatinga ng'eri ku border areas ezo kati wabadde obutujju buno bwe badde bakola ng'era bajja kuimposinga ne kafyu bayinza n'okugana Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda okampeyini naye yinza oba nga tagenda campaigningayo for instance nakugambye esooka weewuunye ku Mande Kyagulanyi akeera waabwe Gomba Museveni tannava mambuka tuyingidde omwezi ogwokubiri Museveni tannava mambuka lwaki ekyo kibuuzo nabagenda munoonye ansa yaakyo kati anoonya ekintu kyonna ekigenda okugaana abantu okubeera abangi okukuŋŋaana abangi so anoonya ekintu kyonna ekigenda okuleeta state of emergency kati wali okola n'okukombesowa tugenze mu forensics nabo wadde security alate ku kintu ekyaguddewo tugenze mu forensics ekisooka nabagamba nti Nyande Yosoferi ng'akozesa police headquarters Naguru ng'akozesa Christopher Damulira General Salim Sare bakozesa n'abakulira amakomera gonna mu Uganda nembaga nti bagenda kukuŋŋanya ba high profile criminals across the country babawe eddiiru ey'okubagamba bagenda kuterrorizinga Uganda n'ebijambiya kati abantu bano jjukira babakozesezza deals nyingi nnyo okubatta kati babadde balina okubejjako batya mu kubejjako engeri gye basomesaamu ekintu kyo bakugamba nti tugenda kukola omulimu bwe guti kati babasomedde nti bagende balumbe barracks teri kigenda kubeerayo balumbe barracks imagine omuntu okulumba barracks ng'olina ejjambiya it doesn't sound okay omuntu alina obwongo obutegeera tosobola gamba nti omuntu alumbye poliisi n'ejjambiya oba alumbye barracks y'amagye n'ejjambiya no this was a set up bakuliyetinga fear kubanga ADF already Congo controlling border zayo kati ne UPDF jeri Congo okitegeera kati goboga nti ate M23 yayingidde n'amajambia nga ate bantu bamwe ba high profile criminals bimwadde mutegese kubanga ndano footage ngenda baswaza na footage nga badde batambula emisana tukutuku n'amajambia ina footage ngenda baswaza footage omwamula byeko kati abantu bano fun enough tosobola kungamba nti onoonya ba suspect
suspect umune mukwata nawanika emikono mu bbanga mu international laws kasito omuntu asalendalinga you don't have any authority to shoot that person wabula polisi yennyini yatwalidde amateeka mu ngalo nekwata suspect nemukuba amasasi agamutidde that means tebadde bajja bujulizi nina video gyengenda obbalaga ng'omu ku ba suspect mu nsawo gye yabadde nayo alina mu uniform y'ekkomera nekijjuda kye nabaga nti bagenda kuleeta abasibe okuva mu kkomera agasinga obungi ba high profile criminals babateeke mu bijambya bitandika okuterrorizinga bannayuganda olina footage ngenda mukulaga kati olyoka oŋŋambire Felix Kulayigye n'abogezi b'amagye Kasese mwagala creating fear n'okutta abantu as usual Museveni ebintu by'obuyekera bimugwangamu kubanga byakola kati ngenda be exposing a few of charge so abantu be Kasese Rwenzululu Museveni kenyini yabalumbye tewaliwo timu yabayekera tewaliwo yabalumbye anti nze ninadibanga Pro Max sibwe kiri nti ye kati ladies and gentlemen nabagamba nti bagenda kwesa basibe ono bamukutte na uniform ye ngali naye mu nsawo ekyo ki Kamalugiza Vigundi ekyo ki bannange uniform eyo Dati uniform ya basibi. Uniform ya basibi bazamazima ngochimira katozo nekutufera. Tosogera uniform ya basibi katumu. Omla omukubbo. Ya correct. Ati uniform ya basibi yaki. Osi ora police. Hello? Osi. Atina twakwata omusajja takwetegerezebwa hanu muzoni yange. Omusajja n'abazorukonjo kandi yatugambira ngu mu prison. Prison betu uniform ya basibi. Kandi twamusanga ayina uniform ya basibi. Soja mukwata muna mteka mugwata na nikusaba yangu wangu jo mukonye. Ye mukwasira nguru ndana mubuda. Amusibire. Busir. Musibira nguru mwino. Nabagamba ntya zino zonna strategy bazikolera naggulu ku police nga bagenda kujja ba high profile criminals across the country nga balina okukola omulimu ogwo bwe giwunya nga yambala uniform ye nga yeetoola kankabadiremu mwe mugamba mwesima biki yiyo uniform y'abasibi Dati uniform ya basibi. Uniform ya basibi bazamazima ngochimira katozo oyomo katika tugende kuono Baraidinze barracks Baraidinze police station zibasa abantu okay nenga mwetaaga information okuva ku bantu abo bebaani ani abasindise nofuna suspect ali live and kicking no shooting from a short range without any mercy. That means mwana basajja mwe muli babi nnyo balangenda balabisa Ondiara Watalu mwamu Watalu mwamu Watalu mwamu Nawanika bamukuba live bullet
awanise emikono bwat nagiwanika n'okukuba live bullet amasasi abiri mu kifu on short range. Teri TV yalaze ekifaananyi ekyo, teri yakyogeddeko, oli omwasiise. Tosobola kuddira muntu owanise ng'oyagala information. Who are those people? Who sent them? What mission brought them to attack the barracks? Go know from nowhere you shoot the guy more short range. Which country is that? Bansijeko comment section ne number simayi bameka baliko sibamanyize njogera bintu byange. Kankuddemu video temukaaba. Eno teri TV egenda bawa information yeno. Kanje kuddemu video. Nomuli manyachi nze wano ndiwo balabisa. Bongere footage. Ntia bongera footage. Genda bawa footage ze sirina kati waliwo CCTV footage eyalabise misana tuka basajja nga bekalakasa n'amajambiya baba nga batambula n'amajambiya baba hano be bank kabara temera ya nchumbo buto Kabi. Nga bakarakara n'amajambiya. Kati nga muddaawo M23 simanyi yalumbye simanyi ADF yalumbye. System volongoto mwagala kukola kintu mu Uganda. System kanziremu kuzanyire footage ono wa kamera Abo bere bank yo kana abandi okanta baro ba
Frank kabara temera heru chumbo buto. Temera kwetu. Orole yahe. Obara. Abekola kumanyisiza. Ndoza kati mutegedde. Mbatereko gundi. Voice note ezimu batere mu ndio. Salumbu voice note aba je baliko. Kakatulumbi genfuna wano mawuli okubewa feiwe kasese ngako boda bwera. Abayekera ba M23 baje ne balumba barracks ya police. Police ne baje kuba. Kali cyo mukisa omulungi. Bamaze ogikuba. Ekyabaddewo kyabadenki. Museveni ayagala kuyingiza abanyarwanda kutandika kutemula abantu sedize waffe kasese. Kade kirungi n'ababate abagundi M23 abo. Abanayingi babaddewo ne bayambako police okola ki? Okubakuuma ne batematema abo bonna ddala balabira ddala abanyarwanda bakusindikirewo ebifaananyi munange nawe olabe. So message egamba. Teacher, it's not only Kasese that is under attack. Even Bundi Bujo, and part of Kabalore district, under attack. Ochitegera. Kati bibyo nno. Mumaze okutegeera kiki abantu bano kibale mu planning eggwanga. Kati mmalo kitegeera mutegere bano metudiringa nabo. Mutegedde bulungi nnyo. So kati nze bwenzi yane kwa security ate manya mbanko taasiza agirwanyisa manya nti mukozi wa state. So fa yibadde Kasese naye nga bapulaninga ekintu kinene nnyo okutta abantu. Kati awutuvudde ku bye Kasese maze okukola forensics bulungi. Police mugende mulimbe bantu bammwe nenga nabagambi ebijambiya byonna bili state funded. Kubanga balina kye bapulaninga okutematema abantu. Osiwe ensangi mubalaze bulungi nnyo nga akulembedde mabejambiya bateme ebitutu bya president. Na buli kimu kitegedde futege mbawadde sagala mu manje obujulizi nkoze ki mbawadde. Katika tusoke tugendeko Tanzania katono nnyo. Alright. Tanzania ekiriwo kyekino wano wammanga kanti bategeeza mu kitegere bulungi nnyo. Njagala kibategeeza bulungi nnyo musoke mu kitegere wano. Tudiringa ne ba intruders tebajja kufuga bajja kuwamba nga balina ekigendera kyabwe kyakutwala nsi za East and Central Africa nkiddamu. Tudiringa n'abasajja nga bajja kutwala ggwanga Uganda nga yegenda kubeera hub oba central reserve yaabwe y'okufandinga territory zaabwe zonna. One. Bwenadde banyumiza ku Lwokutaano bagambye nti bano abasajja baazaala mu kitundu buli kintu ky'eggwanga baazaalayo ng'abaana abalekayo bakulireyo bafuuka bantu b'ekitundu enini byogerazeyo n'amanya balina gaabo. As well mu Tanzania baazaala abaana ne bafuna amanya geeyo era n'enimi boogerazeeyo. Kenya baazaala amanya bayitaga bana Kenya boogera luna Kenya. South Sudan as well, Congo, Rwanda, Burundi, ne Uganda, bwekito bwekiri. Bwe bamala okikola, Museveni okuba nti yali Munyarwanda, ng'era amanyi butya bwagenda okufugamu ebintu biro byonna. One, kyemutamanya kikino. Buli gye yayitira yonna ng'akola obuyeekera, yamanya nti ajja kujja omuntu omulala asobola okukola ekintu kyekimu. Naggalawo. Yaggalawo atya. Badiranga ne bayingira mu system ya government ne baplantingamu abantu baabwe mu magye mu offices za government mu masomero mu business mu university mu transport mu buli kimu. Kati ekigenda obutereevu Tanzania right now Abatanzania revolution yabwe yinza okuba ngeri eweddewo nga tebakyasobola gimanejinga. Lwaki? One, Suluhu ono mukyala mwategedde ebimufaako ne bbawe musajja mukiga lwakuba nti Munyarwanda ali under Museveni's control. Secondly, oyo musajja gwe bayita Mukunda si mu Tanzania, Mukunda musajja Munyarwanda. Oyo CDF waliwo current musajja Munyarwanda. Kyovula nti ya plays a big role okukabinga Abatanzania nga yambibwako amagye ga SFC ag'abatugumbuzi. Ewatabadde kamera mu bitundu SFC yagenze ejja dotuddo nga babantu amasasi nga babakuba amasasi nga bajjawo miramu nga bagibuza. Mugenda okera ku makya musanga misayine nga abantu baliiwo.
bakikoze watali kamera mu Tanzania yonna nga bayambibwako ne mwanyina wa Samia Suluhu omu kuba sala mu majje va ku CDF waliwo mwanyina wa Samia Suluhu ali mu majje omwo naye munene yakola decision wadde CDF yazze n'ayogera ne waliwo ayogera akola decision nene yeyagezezaako okosa control ye ne bagana kubanga ye kankunda oyo mukunda yatuse kiraga nti amajje bangate gayi lugwe mbaga mwanyina wa Suluhu namugamba no amajje gasigaleyo leka fugana agazo tuyambako ne polisi bakontrolinga ekintu kino ne balagira shoot and kill kwekutta abantu abo era kidnaps assassination zikyagenda maaso mu Tanzania nga Suluhu kibadde bagala eto commission ekoleki emulangirire afune legitimacy then bali bakola ekiddako nabaga nti ekintu kino kirimu Ruto kirimu Kagame kirimu ne Museveni kati basindise ebintu bikole era kyobola nti revolution yaba nayinza okubanga egenze Mukunda musajja mu Nyarwanda si mu Tanzania bibantu Museveni byasindika jukira Mukunda agenda okujja bwe bamala okutta Pombe Magufuli ne jeno yali mu Tanzania yali omuzibu ennyo bamuteeka katebe bamujja mu system kwe kuyingiza Mukundo najja nayingira nafuka CDF ngolo Museveni aplanning ebintu bye noli mwanyina wa Suluhu naye najja kane banga system yonna bajingizamu abaana n'abala bangi bali majenga Banyarwanda okitegera bulungi nnyo kati there is a possibility nchita there is a possibility Suluhu public bwe muri geskitinga bayinzo mukola ke bakola Pombe Magufuli either Mukunda oboli gayi gwe mbagambi ba taking over mu kirindirire okusinzira ku label sources zange there is a possibility nti Suluhu basobola mukola ke bakola Pombe Magufuli either Mukunda oli omunyarwanda yito mu Tanzania oba muganda wa Suluhu oli abali maje ne ba taking over kubanga najja kubayina obujulizi bungi nnyo omulinkinga kufa kwa Swa Magufuli okutta abantu kuno konna kati linyeri dogadde so there is a possibility mujja rena kuzoma ziri 2 ogwe 10 mwaka 2025 mujja kasalayo mukatereke mwaka yivu yammwe mujja kaza ngabwe mbibagamba bulijjo mujja kaza Tanzania tegenda kudda mukubera chechimu lwachi Museveni bwe yalinga ali mu kulwanyisa Amini n'Obote amakanda ge yagasimba TZ so amanyi ne ba revolutionist aballa basobola okubesinga Tanzania bakola ekintu kyekimu he had to invest he had to plant all of his agents to take over Tanzania nga Tanzania yegera kuwe muri mikono gye bevwa mu Kenya yalina okusindika y'abantu be bayingire bakulira omwo bakole buli kibagala afandinge era mu Kenya for the first time bukyanga tutayingira mu kulembeze system eri Uganda eyokutta n'okuwamba ne ba influencers abatandise okuwambibwa Tanzania e Kenya kyekigenda maaso mu Uganda era olw'ensonga nti Ruto ali mu kagulupu aka Museveni kati Tanzania already kandoza bula kondoza 40% gicapturing ebirenga yakola command Kenya almost ndoza 70% ya gicapturing Sudan yali mu control 90% ya gicapturing Congo yagerezako ddala okuva ku mugenzi mu Butu Seseko wazabanga naleta Laurent Desire Kabila n'amwettira ompya bulungi ne baleta mutabani we n'abalemerera n'ambala n'ekyanga kati ali awo ne baagala basituke nga bakosa M23 bakapchalinge kikyali awo ndoza mutegedde buli yenna gye mwali mulowooza okuyita ye yakapchalinga yo n'atakinga over naye nga ssente zikola ebintu ziva mu Uganda ne economy ndoza mutegedde mujja kuddamu magezi mpolampola nga ziva mu Uganda economy kati Tanzania ebadde influential nnyo ku mmeeza ya Museveni kubanga ajeetaaga in fact wagenda okubeera commanding center ye eya 50 year to master plan kubanga we wali ne ba relatives be abakontrolinga business ze n'ebintu ebirala so kati Tanzania bali banga revolution yaabwe ebayise okujja bafunye information jemba wadde ne bagamba ekimala oyo Mukunda ayina okubanga avuddewo n'oyo mwanyina Suluhu ali majja akola decision ya ayina okuvaawo Tanzania okuddamu okubeera recaptured by the citizen if not so Tanzania is gone
Tanzania is gone batazukuka nemba gambye not this Suluhu bwategendereza aizo genda nga Pombe Magufuli Museveni aletawo omuntu we direct namunyigawo okutekinga over ekyo mukitegedde bulungi nnyo so zita updates njagala mbawadde Tanzania muzitegere bulungi nga bakiyimiridde. All right. Kati tugenze mu part eyokubiri eya video ya leero. Part eyokubiri nabagamba dda Nyando Yosoferi ali mu 1925 nga muwakana. Ekimutambuza ne Janet 1 abali n'okujjukizibwa okumira amakerenda ge aga dementia. Janet ayina mu controllinga obutavaako kubanga Museveni avaako naddaka alinga amasanyaze ga umeme. Museveni avaako naddako. Is off and on. Olw'ensonga nti emyaka gye mugenzeeko. Kati akatambike mbateredde ku mutimbagano gwange nga mu kifo ky'okulinya ekitundu afunze omugu nayagala n'okuyita wagenda ayiteka gye namuga abba ba tuyita wano tudda wano n'alyoka atunula. It's on record teri musirikale yenna kabere trusted aina kona ku Nyando wadde mukwata ku ssaati wadde mugamba boss kino no tekiriyo. Njagala omanyi mbatadde ka video kano musese nnyo mugambye eti nkola violence nenina kye tuyita photographic interpretation body language jenjagala musooke mutunuulire engeri gyakyuseemu ng'anoonya amukubyeko era waategedde nti darlings Njovu Enterprises yamukonyeeko n'agamba okke bantegeeza nzire mu layini n'alyoka akyuka alinya amadaala naye nga abasirikale bonna babadde bamulaba nti yayiseeko taliiwo abuuseeko taliiko nga tekwali yasobola mukwatako nga darlings yalina yekka omugamuzi eyo obule si gye tulaga. Teri musirikale asobola kukwata ku Museveni kabe nga amukwata ku ssaati wadde omukwata ku kita kaakano njalo tune njagala mwetegereze abasirikale mutegere omusajja engeri gy'abadde alaga ne Janet engeri gyamukonyeemu najja n'afunga nayimira gumu ebiri muzeyi tudde eno kankakuddiremu najja n'afunga nakuba muzeyi otuswaza tudde eno kati abasirikale bonna bamutunuulidde nga tebasobola mugamba abadde ayina yekko muga muzeeyi obula ayina kubeera Janet oba muwala we kyobulaba basi Janet abeera muwala we teri asobola mukwatako ne bw'oyagala otya wano yambula essaayo okumira eddagala ne waba avaaka muga muzeeyi ovaako okitegeera bulungi kyobula Janet amukonyeku n'atunda bw'alagera abakubanga musiikale ne bwe yandibadde mwana wa mwannyina abadde tasulawo abakubanga musirikale ne bwe yandibadde mwana wa mwannyina abadde tasulawo kati yembeera Nyando gyali bakonako mukoonyi we muze obula n'alyoka ddengulu kati mukitegedde omuntu agamba nti afuga eggwanga. Kati njala sooka bazanyira akatambi kano mwakalabyeko naye temwategedde makulu gakalimu ketugenda okusinziiramu okukola program eya part 2 akatambi kano mwakalabyeko naye mwategedde makulu gakalimu kati kwenjagala tusinzireko tukole program ya part 2 ey'olwale mu katambi ak'okubiri kano kaddemu omu ku masasi kaddemu Katumba Giradi ne munne bwe badde bategeeza bannayuganda embeera mwe bali ne bafaanana ate nga kituufu era akatambi kano katuufu nnyo wuliriza bulungi nnyo. Njagala nkuleetere lwaki byonna byoyogeddeko bigenda mu maaso bitambula. Tulina aba idiots. An idiot ye muntu atafaayo ku ggwanga lye
ye muntu atafaayo ku bigenda mu maaso, ye muntu atayagala kumanya, ye muntu ali awo kasita ndidde, kasita nebase, kasita ntambula, kasita nvuga emmotoka, kasita ninnya emmotoka, kasita nkola bwenti, kasita ngenda mu bbala nennya omwenge. So yayogera mazima. Idiot. Yayogera mazima, yali ategeeza you idiot, mwabatafaayo. Mbata temufaayo, mbawamba temufaayo, ettaka ndikutte temufaayo, bajjajja mwembase temufaayo, nabateruweero temufaayo. You are idiots. Tiyali ategeeza Idiocy. yali tatuvuma nti tuli basiru, akimanyi tuli bagezi naye we are careless, we don't care. Tulya ne tweba kootu. Amafuta ne gava ku 14 ne gagenda kakaaga ne tusigala nga tuganya. Kibatege mu Luguriiki. That is the clear definition. Sabuni n'agenda ku mutwalo. Tusigala nga tuganya. Kiranga tunala. Omukali yagendako ku mutwalo ne tusigala nga tumukola. N'abagamba ifo ky'okulya omugati mulye muwogo. This is no bread, eat muhogo is here. Ne tubiteeka butesi ku social media. Ne tukubako emiwogo, emibisi, emyokye, emifumbe. Ne tuteekako akatogo. Ne tudda ku social media. Tutandika kunyumirwa. We are idiots. That is the definition. Wow. The clear description of an idiot. Sanye nagamba nti I work for myself. For myself. I'm not your servant. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. Mazima. That I'm your servant. I'm not your servant. Omusajja ayogedde. We are idiots. That is the description. We don't care. Yafuna eggwanga manya ge. Omusajja n'ababba akalulu, n'ababba mu 21, n'ababba mu 26, n'ababba mu 2011, n'ababba mu 2016, n'ababba mu 2021, ne musigala nga mukyatunula. Otunyonde kati ba idiots. Ba idiots. Be bantu abatafaayo. Be yakugamba tesiri munnabyabufuzi. Agamba si munnabyabufuzi. Tondeetera byabufuzi. Agasi munnabyabufuzi naye amafuta mugagula kyekimu. Sabuni mugula kyekimu. School fees zeekanamye kyekimu. Ettaka balitwala agasiri munnabyabufuzi ogenda okulya enkya. Akabanja kange tebakatwala nonga ate gwa tali politician bakagazaaki. Wagamba toli politician. Akolekerezanga katuma n'amala munjogerere muyambeko. That is an idiot. Kubanga tafaayo. Kwa Munnayuganda basa 2022 eyambala saati eya yero ng'essaawa eno baali bagambye nti bagasakiwalinga future yo. Gw'otugamba ti obasanga bakyayambala gundi t-shirt eza yero nga zirimu ebituli zonna ziyulise yonna egubaagubanye bweti. Be ba idiots boyogerako. Those are the idiots. But God is busy also. He has got a lot of work to look after. He cannot be here just in Uganda looking after idiots. Bw'omala okuwuliza akatambi ako, siri omu ku abo be boogeddeko y'ensonga lwaki nkola ekintu kino. Siri omu ku abakola video za social life. Siri omu ku abo abakola video ez'okwogera ku bantu, personalities z'abantu. Ono yakwanya oli, ono yabbye oli, eri yabbye oli nno. Nze bagenda kunzita oba okuyigira mu Uganda empya ng'ogwange ng'okoze siri mugwagwa. Kati video eyo gyenzanyi egenda eri abagwagwa mwenna baga politics tabakwatako. Alright. Omusajja ebintu abinnyonnyodde sigenda bikuddiramu. Omusajja akufeza ettaka lyo. Oga Museveni onyambe oli mugwagwa. Bakufeze visa ojja onoonya lumbu yakuyambe oli mugwagwa. Eyakubye tomanyi waali. Bakubye air ticket, akubye air ticket omanyi office mwali. Onoonya lumbu ya mu exposing oli mugwagwa. Gobagobye mu nyumba ye yo. Simanya b'ekikabe yange mu nyumba yange oli mugwagwa. Obuyinza olina mu ngalo zo. Ompulya bulungi nnyo. Gwe ekintu kyonna nga tasobola kyekolera. Ng'osuubira nti waliwo omuntu agenda okyekolera. Waliwo omuntu agenda okuyamba akakikole. You a fool. Lwaki oli musiru? Mu Uganda temuli mateeka. Yesolwa mu kyema amasabina amateeka yagajjawo. Omuntu yenna amenye etteeka okujjako ekintu kyombe mumanyi mu mateeka olina okukola enkola y'emu okujjayo kyakubbyeko. Nkakuddiremu
Omuntu yenna amenye etteeka okubba, okutulugunya, okucunya, naawe inakola mu nkola yeemu ne mwenkanya evvumbe. Awo ojja kuba ovudde mu bugwagwa. Gwe bakubbye n'okwekalakasa ne kukulema ng'omuntu akubbye omanyi w'ofiisi n'amaka ge wegali. N'olema okugenda okwekalakasiza ku maka ge omutuusaako ekizibu. N'ogamba nti gwe naawe oli muntu you are an idiot, naawe oli mugwagwa. Tugenda mu protestive vote tuleeta methods oba program ez'okuyamba abantu okwenunula. Eyo tekola esi ya national platform, naawe oli mugwagwa. You are an idiot. What do you have on table? What do you have on table? Tunoonya abagwagwa muli ku social media mwefuula nti mutegeera naye nga totegeera. Pulaani ki gy'olina? Information ki gy'owa? Okitegeera? Gw'oli awo oli ku social media nga data omanya mu bintu bya kisiru tosobola kulowooza ku ggwanga lyonna oli musiru. Tanzania badde bebasa emyaka 6 bazuukuse wadde somehow somewhere bafunye resistance okuva mu mawanga nga Kenya, Uganda ne Rwanda n'ensi ezibaliranye zabaliddemu olukwe naye babadde bagezezzaako gw'okola mulimu ki? Tujje tubagamba ne information bwebuzabuza olumbuye ayina abantu beyakowa sina gwe nakoowa kuba sina olutalo na muntu olutalo lwange ndwina na Museveni famire ye n'abo abamukolera sina olutalo na Munnayuganda yenna no. Olutalo ndwina na Museveni famire n'abo bamukolera bennako olutalo abasigadde Bannayuganda mwenna sirina buzibu nammwe okuggyako nga wenyigidde mu kiremesa ekyukakyuka bwe mbeera nga nina obuzibu naawe abasigadde sirina buzibu nammwe. Ompulira bulungi nnyo. Nenga wojja kuba woli politics agenda kusangawo. In fact ne muntu anajja kusanga kubanga bajja kujja basende ebijja bya jjajjaawo naye kwoli bakutwale bakusende. Kitegeeza politics na wadne bwoba ofudde mu Uganda politics akwatako. Ebijja bajja ne babisenda. We basemyaka gyo bakumi wayo bakadda ne bajja ne basenda we ekijja kyo. Nosigala mu bangi kuba egenda kukuba. Kitegeeza politics era kutteko. Okitegeeza. So buli muntu wetereze. Kambazanyira akatambi kambwa tekamwa kembatereddeko akawungeezaako mukategere bulungi nga akongereza ku kali. Kaddakiika 5 mukawulirize bulungi nnyo ebirimu ebisooka njala mbiwulirize. Abatulaba mwasuze bulungi muli bulungi munsikirize amannya neyanjule mbwateeka Mwaggafa MP Gara West. Era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba Parliament obutayamba Bannayuganda. Ensonga gye ndeeta olwaleero tukedde ng'ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi ogwa Novemba nga bannaffe e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko. Amataba gabalidde ne gabamalawo naye kireese obuzibu ffe bammemba ba Parliament ffe twabatunda. Ensonga gye ndeeta ze ntuula ku kakiiko kaakosase mu Parliament akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu. Baatuwa okunoonyereza engeri haamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala. Nga kakiiko kaffe akakulembera ye Mwami Sseggona Medani Lubega. Twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne ttiimu yo abamu nga mukukuta. Twafuba nnyo okubabuuza mutuwe report tuyambe Bannayuganda. Report nga mutulaga muli bize mugikola ne bakiraaka abamu. Mukukuta nayo kiro. Nga haamu amaze okubawa omudidi gwa ssente gwe gubabonyaabonya. Nze njagala kwebaza Honorable Nsibambi ono wa Jalia City. Njagala kwebaza Honorable Naluyuma ono we Wakiso. Kubanga twakagezaako tulabe ku report tumanye ebirimu tusobole okuleeta minority report nga tukuba hamu nga tumanye ekintu kye bakola kya bulabe abantu bajja kufiirwa emaali abantu bajja kubonaabona kubanga abamu nti baagala kusakinyusa President Museveni. Ffe bimu ebitubonyaabonya okulaba nti gavumenti etukalakatta n'etubonyaabonya ne tugenda okwewandiisa ne batuggyamu
ne tubeerawo nga tebakyatwetaaga tubeere mu palamenti tebakyetaaga tuweereze lwa mazima gaffe nti emitwe gyaffe gitweyimirira. So baganda bange teri muntu yasinga obbatunda ng'omwana wammwe gwe mumanyi Sseggona ne ttiimu ye. Bagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne baganda tetukirabako ne bakireeta mu palamenti kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku palamenti eyo ripooti tebagisomanga. Kaakati kwolwo presiding officer yagamba nti kuwa obudde ezo ripooti zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu ziyise za ripooti nga 6 nga 3 era ne ripooti eyali ewagira hamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri memba wa palamenti. Ekigambo kyayogedde kankibaddiremu. Ekigambo kyayogedde omnibus oyinza okiwuliranga bus naye ekigambo omnibus kitegeeza randomly. Wali akyogedde mu lufuutifuuti olulala omnibus nekitegeeza randomly ekintu kikola omulundi gumu. Kati ne ripooti z'ennakivubo bazinyigira mu ripooti endala zonna ne bazivuyavuya ne baleka bakola ki ne baleka baziyisa nga tezisomeddwa tezibuliddwako bantu. Njagadde okupozingamu akantu ako nga bategeeze kuweza gandi omusajja yagamba ekigambo omnibus yabadde ategeeza ki. Kati omnibus kitegeeza randomly oba okukwata ebintu byonna omulundi gumu n'obiteeka wantu wamu. Kyejagadde obategeeza mukankabaddize wano katuna mukategeere. Manyi Sarah kuleka muntu nga tategedde ku video nkizibu nnyo. Bagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne baganda tetukirabako ne bakireeta mu palamenti kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku palamenti eyo ripooti tebagisomanga. Kaakati kwolwo presiding officer yagamba nti kuwa obudde ezo ripooti zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu ziyise za ripooti nga 6 nga 3 era ne ripooti eyali ewagira hamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri memba wa palamenti gw'obuuza n'asobola okukubuulira ebyalimu kubanga bagamba tuyise kubanga pulezidenti yabagamba mubeere nga mulonda abantu ab'emitwe nga mikalu kasita babasobola okuyisa ekyo kyokka kyayagala. So kakati ba mitwe mikalu bayisa ne bakiwagira nga tebamanyi kye bawagira nga hamu teyafuna na environmental impact assessment bino byanne mu kakasa ne bamanya nti kino tekisi kya bulabe. Hamu nga physical planning gundi ya KCCA teina bya approving nga teina byemanyi ekintu ne kiyita bannayuganda. Kati yennaku gye muli mu kubonaabona mwe abasuubuzi abali downtown. Kaakati njagala bategeeza nti ekibabonyabonya kyekyo ekintu kyayita nga bamemba bamaze okufuna omudidi gwa ssente era nakwatibwa enyiike n'enkubira Honorable Joel Ssenyonyi n'emugamba Honorable Joel mutukoze bubi opposition ne mutandika okulya ssente ne muyisa ripooti nga tebiriwo n'angamba bitya ne munnyonyola ekyabaddewo Sseggona kye yakoze ne ngamba jabbawe mula njabbaswaza lumu yangamba Honorable bale kumbuulira katulabe kye tusobola okukola era nze kyemmanyi Honorable Joel njagala kwebaza abamu kye mutamanyi Honorable Sseggona kye baagaana okumuweera kaadi ye gundi okuvaayo n'etegeera nti Honorable Sseggona yakwata ku ssente za hamu n'ayisa ekintu ekyo mu ngeri etaategeerekeka. So baganda bange njagala bategeeza nti abantu baalya ssente kyekiri mu kubonyaabonya bannayuganda, kyekiri mu kubonyaabonya mmwe abasuubuzi. N'olwekyo njagala bategeeza nti nze kyensuubira tebaŋŋamba naye kyemmanyi ensonga zange ze nawaayo ziziyinza okuba zaaviirako Sseggona obutafuna kaadi ate baali kye bayinza kuvaayo bamukube nga bwe baakuba mpuuga kubanga mwandirowoozezza nti ndowooza bano babakuba bwe bakuba ku ludda lwa ssente. N'olwekyo tubonyaabonyeza bannayuganda kyova olaba ffe abamu baatumye kaadi abamu baatulemeseza ne twewandiisa ne batugjamu kubanga ebigambo bye twogera terina gwe bisobola okuwoomera. Nsaba akantu kano mukadiweetinge mukatagingeko gali amata bagenda bye simanyi bikola katambule. Right. So bannakampala
kitalo nnyo okufulwa emmali yammwe mu ngeri bw'etyo ne najja n'enkola ripooti ku Kosase ekulemberwa Sseggona ne mbagamba nti talina ripooti gyagenda fulumya olw'ensonga bakolaga ne Antanita Amongi ne ba commissioners mu parliament obutafulumya ripooti yonna ku mivuyo egiri mu bitongole bya gavumenti ye nga amaze okukwata ssente ekyo nakifulumya ne kibagamba wano kati good enough member parliament erika kikoka Kosase abagambye bategeezezza biki Sseggona bye yakola nga nange nali nabiyogerako dda so mugamba ate abantu bawo tetulina gwe tuwalampa nga tewali nsonga bano abantu babbi bagaggawadde mu ntuuyo zammwe nyongero bajjukiza bannayuganda muve mu akeedizaamu 7 ne Janet e Kampala tezikyalina makulu waki mwabafiiriddwa ebintu byammwe ebizimbe biri insurance yakubiddeko essimu oba nanyini kizimbe yazzeko nagamba nti okusinziira nti ekizimbe kiri insurance kiri mu insurance nti amazzi gayonoonye emaali yammwe bagenda basasulako ssente waliwo yabagambyeko nno kubanga akibe bannayuganda basinga obungi business zama teziri insured naye bateba insured at least ekizimbe mwotadde business yo nanyini kyaba yakinshuwalinga amazzi bwe gaba gayingiddemu of course ekizimbe ekyo nanyini kyo alina ogenda mu insurance okuteeka insurance claim eya damage y'amazzi agaze okumanyi ebintu bya insurance bya kiyaye wayinza okuga nti ya insuring ekizimbe nga either mu kisa kisudde oba insuring ekizimbe either nga kikutte omuliro oba insuring ekizimbe mu bintu ebirala nga amazzi tegaalimu ekino kisobola okuba ebintu bya insurance bizibu nabagaba insurance baffere insurance ne banka baffere kati simanyi babalandilodi babazzeko nabagamba nti oba munnaye tugenda bawayo kasente nno hamu yennyini trouble causer yasindise baffere bakuba miggo kati gye bayita Uganda ekyo mu mateeka tekikkirizibwa lwaki tekikkirizibwa mu nsi zirimu amateeka Ministry ya Disaster and Preparedness ministry ekwasaganya ku nsonga y'ebigwa tebiraze efuna ssente mu budget ya Uganda buli mwaka mwemwe nyini buli yafiiriddwa ekintu kinaiba siripe nga yafiiriddwa ministry erina okubeera accountable for okujja basasulira emaali yammwe yonna eyayonoonese kubanga yadde disaster eyakozingiddwa state agent mulina abaana mulina insurance mulina bank loan mulina okusasula emisolo mulina okusasula renti pay as you earn, local taxi, as earn you pay, laugh as you pay, dance as you pay, byonna mulina bisasula kubaka revenue authority n'emisolo gye basasuza muti mugimanyi naye nga teri azze kubayambako yakozinza amazzi tabayambyeko ebananyiri bizimbe tabayambyeko minister disaster and prepare minister disaster nayo tebayambyeko buli omu abalesi muli awo kino kituzaayo kitya kituzaayo bwe kitya ensi erimu amateeka ng'era gavumenti ekola ku lw'abantu essaawa zino bandibadde batuuzizza dda ba property owners ne batuuza abantu abafiiriddwa emaali yaabwe nga gavumenti yazze dda okukola ground survey ebintu bya ssente mmeka baani abafiiriddwa byetaaga ssente mmeka ne batandika okukola kyetuyita okulaba abantu bano bayambye batya one kibandibadde basooka okukola okumanya ebintu bamwe byafiire byandi bya ssente mmeka mubanji b'omusolo gwa ssente mmeka banka zibabanja ssente mmeka insurance zibabanja ssente mmeka revenue banja ssente mmeka kati ebyo byonna gavumenti weeyina omukono yandibadde ensonga n'ebiteeka muri ses n'ebizikiza baga nti bano abantu bonna omwaka guno owa banka yumiriza loan owa revenue balaba tekyali babanja musolo guno omwaka teri kusasula emaali yonna n'erimu neba teri kuwasasula musolo nti ye nanyini kizimbe abantu bano omwaka guno gwonna mpaka mu gw'omukaaga teri kusasula rent nti yes netugenda kuvunaanyizibwa bwa gavumenti mwafiridde emaali emeka mwafiridde emaali ya miliyoni 15 nti yes ezo ssente zammwe ziziro hard cash kubanga bwe baddawo bawa ssente zino you recapitalize your business neddamu neeteta ate gavumenti eddamu nesoloza omusolo do you copy that ensi ezikulaakulanye bwe zityo bwe zikola banka loni bagiyimiriza with immediate effect levene bagigamba nti omuntu ono yasasula omusolo gwe era abadde asasula gwe mbadde mubanja naguli gwennyini hold on landlord bana abantu bagenda kusasula rent nti ye ebintu bya miliyoni meka miliyoni 3 kwata ne muddamu de capitalizing business zamwe zidamu zitambula kwa government in future mu bange tuli bebadde mujja kuddamu sasula emisolo tewali wadde mbatane tizaze kutaasa bantu
ngeyabali amolukwe eyasasula omwalo ogwo mumumanyi Segula erika cheka kayimiriza omwalo ogwo yagaana kati kye tubagamba bana tetuli wano tulogera politics tuogera reality nga akwata ku ggwe akwata ku business yo akwata ku mwana wo akwata ku Yosula omwana wo gyasomera enguudo mwatambulira amasannyalaze neighbor muganda wo jjajjawo senka buli omu kimukwatako kimukakatako. The responsibility of the government is to take care of Ugandans. Government yatutovunanyizibwa nedda kubanga tewali mateeka. They are the owner of those arcades. They are the one controlling harm. They are the one funding that project. Kati bagenda bayamba ki tewali ne tubaga muje mu protestive vote tubaga muve bizimbe bwe mwagana kiche mwagala ekirala muoza politics tankwatako fete mujja mu downtown mujja kuyo business za muganda wange mujja tegeera ensi lwaki etambula tegenda mu direction genda kutambuliramu Rensong mwe nyiri badagala mu buzi z'amagezi bemuyita tebakulembera abasuubuzi ba state agents mukimanyi some of them tebana na business abala singa simu singa tebaliwo muganyo kitegeera essawa zino mu abasuubuzi singa mu funding struggle kubanga Kyagulanyi abagamba nti part of the system gyagenda okuteekawo is to create more jobs agenda zicreating ati akugamba nti munake 10 ezisooka mu office ye agenda kusala import duty 60% musigaze 40%. Oyinza okulema okola business. Kyagulanyi akugamba mu nnaku 10 ezisooka agenda creating emirimu n'emirimu gyagenda creating agenda kusala 60% import duty ku musolo gwemusasula. Kenya container bajasula $2 ejja $, Rwanda $3 ne Tanzania mwemusasula $8 wakati wo munana ku 10 ejja $. Kati kyalwe baganda ogenda sasula $3 mu 12 ofiro ludawa. Lwaki to funding a struggle kimune kiddeyo ku nomo. Goza struggle bali mudasi bagenda supporting aboka. Nabo mali kugula mu supporting a struggle. Museveni abamuleta mu government bali baganda bali batunde mwanyi. Kasori abayina amasomero abayina birole ba individual namala nabasasula nga abase bonna kubanga si munansi tasobola kukola kintu ekyo munansi tasobola kukola kintu ekyo nimuganyo okutegeera tubagaba bintu bino buli mu Yesu de gwa nagamba ogenda okulaba akulira banka mu Nyarwanda abakulira sako Banyarwanda abakulira mamanirenda bona Banyarwanda polisi Banyarwanda mumaje Banyarwanda akediza mwakati mu Kampala ba indigenous musigadde mu 40% nchiddamu bonna basuubuza bali mu Kampala basigadde ba indigenous basigadde mu 40% 60 gabanyizidwa mu mawangano mulimu Abanyarwanda mulimu Abakongo mulimu Abasomali mulimu Abanigeria mulimu Eritrea mulimu Abayindi mulimu Abachina mumusigadde ku 40%. Goloza acha bakonga bajja okusubula emali e Kampala nga balekera sente tebachajja. Abasomali bajja okusubula emali e Kampala nga tebachajja. Ba suppliers abali ba supplying bitu maduka ga where are they? They are the one holding those shops in Chikubo, in all arcades. Kati bafuka bali tailors. Kubanga mateeka bagabuuka ng'enkola bweri kuba mwagano kitegeera byonna bimenya mateeka system gye mulimu emenya amateeka era mukolera mumenyi amateeka yensonga lwaki osasula n'omusolo gw'otalina kusasula yensonga lwaki osasula school fees gw'otalina kusasula yensonga lwaki wa polisi ajja n'akukwata nga tateekeddwa kukwata yensonga bakugulako n'omusango otali mu mateeka kubanga tekiri mateeka kubanga Museveni tayagalangako mateeka ye amanyi kimu kufunira bufeere mu bubbi. Ochitegere bulungi yensonga lwaki bakuletera omusajja nayimbira mu Kampala mwagenda kwesaba mu Kampala centru nga mumanyi from day one likolizo nazereka mubbi mufere mutemu go comedy ne wanchoka ali ku Facebook ali ku TikTok ali ku Twitter ne mu WhatsApp group nkwewonya akola post n'ogamba nti loze ju ne muna Uganda ategera lugati loze ju gwata kimete loze Anderson musajja mu Nyarwanda gwata kimete loze Anderson musajja mu fere tacha asobola genda Dubai
misango gya bufere na gold tasobola genda mu Europe misango gya bufere na buki na bubbi yeta wasa mukazi atalina sente bonna alesa ababbi yabadde bisempeke n'amukaza wano watu mu Uganda gojjeko Bad Black socialist yali okubiri yali Debbie Sempe n'abadde n'amusula wansi oyo guy gomugambo ali kireva nnyo ayogera nnyo ye wateeka sente amanyi agenda kuteeka milioni 5 ba 10 agenda kubbawo kawumbi Debbie mujjukira sosola ky'omukyala yali muwala muto nnyo Debbie Sempeke ng'ojjeko Bad Black ye muwala w'okubiri okuba ne sente mu Kampala yamufera n'amubba n'amuteeka wali ng'amuwasizza najja n'awasa omumbejja wa Buganda n'amutunza amataka ga Buganda gonna ag'ekika kyabwe sente n'azibba bw'oba oyagala okuproving information genda onooye ow'ekitiibwa Aloysius Matovu Joyce Senior yakolako ne episode za video ng'akaaba ng'omuvubuka oyo oluzze abbi omwana muwala omumbejja n'amubba amataka gonna ng'agamutunzizza n'ebyapa nga sente ziri mu buwumbi nabba omukazi omulala kati nono gwaliko mbu simanyi salad to simanyi store naye alina kyamwagalako atunda golodi omufu kati essaawa zino ayimbamu Salim Sali yamwa projekiti z'okulima kasooli ng'asaplayinga ki amagye kuba kati ali mu system ebintu byali mu kukola okwogera essaawa zino bakiyita kukwata bwongo bw'abantu naye ng'akikozesa nga diversion talinda kati oyo waliwo n'omulamu oyitaama era naye system naye munyarwanda munnaabwe oyo gayigo bayita bulwadda kati bw'olaba bulwadda ekifaananyi kya bulwadda kirabire muonoloze those are same groups be abanyarwanda bateekawo bafuula nti eggwanga liri bulungi nga bali ku ssente za state kati gwe nkulaba gakomuledi ogamba simayiruze ejjo munayo otegera lunako kigo Munnayuganda baakutte sse ne basasula mainstream media ne basasula social media okupromoting omufere nga n'amateeka tegamukkiriza dde okwesimba mu Uganda dde okwogera ekigambo n'ekimu oyo gayiruze yagenda emitende bamufuutula nga mufere n'alemu addekoko najja buli kimu ng'akikoze ekyobufere mukimanyi bulungi nnyo kati okuba state yamutaddewo ng'akola ebintu bibiri wano okusika attention yammwe tu n'okuba nti kati n'omufere ayina obuyinza omukkiriza okwesimba mu Kampala emisango giri mu kooti fayile zikwata omuvubuka oyo ziri mu kooti ziwera n'30 gomugambo agenda kwesimba mu Kampala Central bakwadde sente luzeju omufere aliko n'ebbaluwa aliko n'arrest warrant eza kooti n'eza poliisi nga mufere w'abakazi mufere wa laavu mufere wansi mufere wa gold buli kimu akibba bubbi lwaki muwe omwaganya banani citizens otumalira obudde okubba eggwanga nga bayinfluensi nga bato balowooza nti balina ssente mbone bamuyise mu candidate kubanga kye baagala abaterebu bw'oba kyasobola okukola video ng'owagira n'omutegeera lunaku ki kyova olaba ono gaya bagambye abasinga obungi Bannayuganda muli bagwagwa kubanga abadde akitegeeza ng'omuntu aliko fayiro 30 nga zabufere za bubbi mulimu n'obutemu gw'onomugambo agenda kwesimbawo electoral commission nga temumanyi nti omusajja naye fayiro ziwera 30 ku poliisi ne mu kooti ne mukkiriza omunominatinga mutemanyi teeke bakolabe bati bakuleetera omuntu ne bamuwa free to air oba ne bamuwa audience okwogera nga waddembe ku airing ekintu kyonna kyayagala era bamuwa script okwogera nga byayogera yes bipleasinga birungi nnyo biwulira open najja kyogera arrogantly kati abalina obwongo akasajja koogedde ago nno mazima ye koogedde ekyo kituufu ani akyogedde kubanga nettoyo erina ebiseera weetawunyira nettoyo erina weewunyira okitegeera kati bw'owulira omuntu akasajja koogedde bituufu ate kagezi nettoyo erina ebiseera weetawunyira ng'esirise ni ani aleeta toyo kuwunya ani aleetera toyo kuwunya gwe kennyini kati mwe kennyini mwe muleetera buno obusajja okumanyira Uganda n'okumanyira Bannayuganda lwaki mubuwadde time bubafera mulaba nga bakozesa state funds information kweri ku social media
Ozuga tamerumbi yakora simaya. Sirina buzibu naye obuzibu wange sikulaga na bantu babbi bafere ba state agents. Those untouchables nga tebakwata ko untouchables. In fact bataba untouchables. Ko ngambo ocho omuntu alina file 30 ku police mu court ne ku international level mu yesimbo kuba MOP. Na Uganda muyina ekizibu ky'amaanyi nnyo. Era musana kusabira. Musana kusabira. Katika tugende koko. Mwena abagambye nkyali ku bantu abakoze eki abakoze mu video nga mugumba n'ekyo ekitwa kimaliriza dda. Echa president ugenda mu north twakimaliriza ddira buli kimwe kyabalidde bulungi nnyo. Era ensi yabategedde abali bavuga ekintu kino twabategedde. Kati njera muliriza Nyandwe kennyini mu bigambo bye kennyini ng'alengezza Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka wa Buganda. Wega tugende Masaka wulira. You are not kings. You are not kings. President is the modern king. Mulina obusobozi okukyusa n'okukulaakulanya eggwanga bwe mubanga mwewaddeyo bwe mukolera awamu. Mulekeraawo omwenkanonkano. Eddoboozi lyammwe twagala liwulirwe mu buli mbeera etusoomooza. You tell those people that Museveni gives the envelope because he is the modern king. Museveni is the modern king because he gives out brown envelopes. Irango basanga bali yawo. Museveni for Buganda, Museveni for Uganda. Ngira nawo gamba nti otegeera. Temwategeera nti bano bazimba empire. Akugambye openly Museveni is the modern king. Out of the door. Kati bwe nabagambe bigenda Masse Masaka mwalowooza nti byakusaaga. Omwami ono yekubidde enduulu mu video na dakika mukaga kanjizanye mujiwulize. Mulyoke mugowenga mu matugende Masaka, tunagende Masaka n'ekiri Masaka kitokota. Mulye bulungi nnyo. Amanya nze Kasekende Ronald, flag bearer wa NUP ku bwa division mayor bwa Nnyendo Mukungwe. Njagala okutegeeza ensi nti olwaleero musawo wange emu n'ekitundu emabega nva kubibwako simu nga nkubibwako poliisi ya Uganda wano Masaka City nga baŋŋamba nti neetaagibwa ŋŋende mbitebye mbu bannanga abadf ekibiina ekya Mwami Mpuuga mbu baataddeyo omusango nze nagenda ku lunaku lwa nomination betwali tunomenti nga bakimanya akabonero bazaali 23 munagenda nenkwata ebiso nziba bagiyise aggravated robbery omusango nga bwe bateeka ku baganda bange ba Edi Mutwe ba Kivumbi bakireewo omusango gwe babateekako so munenziba omuwagizi wabe ne mubaka akasimu ne ssente era nga babikola bali so mukati neetaagibwa ku poliisi era bwensukka ezidakiika emmeka nga sigeeze poliisi yegenda kujja enfune bankwaterwa mpaka so njagadde ntegeeze ensi nti ennaku zino abatusena sina ba NRM naye bannaffe betwatambulanga nabo betwakolanga nabo abadf abakulemberwa mukulu Mpuuga wano mu kibuga Masaka baŋŋambye babirimu omuganda wange ennaku musana ali mu kifo kye nali neesimbyemu ne candidate waabwe gwe batadde mu kifo ekyo mukulu Yiga so naye njagala okutegeeza ensi nti sinnatya ate Kasekene ne munkwata eno idea esigalawo abantu mu Masaka bagenda kulonda Masaka City yonna bagenda kulonda Mbuleera so this is just an idea ne mujjawo Kasekende abala bagenda kumeruka abantu bagenda kutambula so tutekako ebisango kujjako nga baagala tuga nti abawagizi b'NUP fenna n'aba candidate b'NUP
juzi bali bakutte mwami Katuga akola kugunira mutaddeko emisango so kujja kwamga nti fenna mwagala tumalira mu makomera DF lyegiri right. Esigadde dakiika 14 njala munsaliremu akantu kano kengenda okukola. Esigadde dakiika 14 kekaluwa gwe comrade yenna aliyo ne muna Uganda nkulamusiza kanswente oli bulungi. Nina ekifaananyi kye njagala okusiigira okirabe bulungi nnyo. Ekifaananyi kino kye kiriwa. Nzize mbasomesa ekintu kye bayita surgical operation. Surgical operation mu revolution Museveni yagikozesa nnyo. Yajjanga ajja buli muziziko gwonna ogwandibadde gumulemesa okutuuka waali kye bayita surgical operation. Yabajjangawo kimpowoozi tekimenya mateeka naawo kikola. Surgical operation Museveni yagikozesa nnyo okutuuka waali n'okutuuka wali Museveni akozesa surgical operation nga jjajja buli bantu nga teri amukwatako. So surgical operation te apply nga kufe bana Uganda fekka ku apply ne ku Museveni ba agent be. Lwaki Museveni buli gwalaba nga agenda mufuukira ekizibu oba muziziko kutuuka ku kyayagala amugjawo silently. Mwene mumanya nti yafudde cardiac arrest, yafudde blood clot, yafudde accident, boda yamukubye, abijambe abamulumbye bichi. Kati ekifaananyi kye njagala basigira tetuli mu normal politics. We are fighting occupation. Tetuli mu normal politics because in normal politics we are dealing with the idiots. The likes of Mpuga and the others who thought that they are politically mature than others. Nga bomu limu gwali mu police. Fe tuli mu revolution ya kunula gwanga tetuli mu politics wa mu normal politics oyo no. Mu normal politics no mugwa wagenda kujja yesimbe wera yogere jayagala. Nenge kifaananyi kyaffe kya kunula gwanga dijja mu mikono gy'abagundi abo. Kunula gwanga dijja mu system yaabwe gye bazimba. System yave Uganda negende South Sudan. System evude South Sudan egenze Kenya. System evude Kenya egenze Tanzania. System evude Tanzania egenze Congo. System eri Rwanda Burundi. System yonna ebadde masterminded mu Uganda ngerimu abantu abagitambuza. Ngadoza soft target zisubula okwejjirawo. Well, Museveni are training abijambi nebagire batima abantu nebafa. Nobody care about that. Can't you do that? Can understand? Can't you do that? Tetuli mu politics bino busime tugenda mu kulonda biki. No. Twagala kunula gwanga dijja obawamba bali wamba abagamba nti ensi yaabwe nga si yaabwe abatwalako amataka bwe tujja mu kulonda mu myaka 5 ekibagikoze nga banogenda mu kabuyonja akamugwanyo sale zikire wesangula n'ofuluma bwe kityo bwe kiri kati twagala kujjawo nkole eyo homo tegedde tulina ekintu kinene kye tulwana kibadde kizibu nnyo okubumbula opposition ya Museveni gira gensi ekibadde kyangu Mr. Kyagulanyi bali ddala tekibadde kyangu kujjawo kikwa ekiri emmengo okuva mu 1992 okulaga ebitiibwa n'abayita abakulu emmengo nga balwanyisa buli Muganda eneyandize okwesimba tekibadde kyankulabisa abantu bano Mwami Kyagulanyi bali ddala tukijjewo tujjewo ab'ebitiibwa mbo ewekitiibwa temumwogerako ewekitiibwa system ya mwenye je mukoze yo ku exposing ebe exposing open tekyayagala kumanya wakitiibwa Mwami Kyagulanyi bali ddala ompula bulungi nnyo kati kye tugenda okujjawo kye tulina okulwanyisa kye tuyita normal politics wa moyo NF can stand naingira mu system tinze kwesimbawo mu NUP ubanyima kali nenzire lyate nabo sente zange mwamu sente za bichi wajja mu system eyokuveting were mu competition bakumye kadi atoyogera kati such people betugamba ndoza fools oyo politics ezutayagala ompulira nga gwe toli wingi kukolera nkyuka wajja kukima muli politics sigo tulimu oyazze tulimu kuba kampeni za kufuna kadi baso omuliro internet yagala kwaliko batafuna kadi tufa bwe bazifuna where are they? Mwakolanga live ku machannel oggulo ono wataba onze siba watafuna kadi sigenda kola kino bwe bazifuna where are they? Oyo cheap politics gwe twagala okojjawo. We focused on the big picture
okunne si buno baka buyinza okubanga si wangu oli muntu kutegeera nkusigira ekifaananyi buno baka si wangu oli muntu kutegeera njagadde obukusigira obutegere nti oyo politics gomuna twagala mujjawo ne Museveni wamu tumugirewo n'akabinja kabe konna tuddeyo ku normal system y'eggwanga ya 1962 where indigenous can decide the fate of their country, not intruders, the pirates, to control the nation. No. Folena jati okubanga ino buyinza ku ttaka. Omuntu ajja okubanga ina ekyapa ekipya ku kikyo n'atwala ettaka lyo. Oli najja n'akuwabira omusawo nga talina bujulizi ne bakusiba. Abantu bali makumi n'abavundira tebalina misango. Okitegeera? Oli janja n'ayogera statement public n'asigala nga ina atambula. Ne batta omuntu olaga nti yabadde blood clot. Kana banadini bafuuse bafere babbi ng'oli akuŋŋaanya endiga n'azibbako ssente nga tazibira nti zirina okugenda okukola. That nonsense must stop. Oli najja nagga nti am infected with AIDS n'omugamba tula n'okusabira empaka lw'onoowona nga nawe okimanyi bemagero byakoma ku Yesu Kristo. Such nonsense birina okuvaawo. Tulina okuzza eggwanga ku level yalyo lirina okubeera si no politics tulina ebintu bye tugenda okugjawo. Bayindiginas bainga benyigira mu ggwanga lyabwe oba avudde mambo ko bavudde mbaserege tuwa mu Buganda nga be bali involved mu politics agenda okukyusa eggwanga. Museveni yajjanga wa abantu abavuga ngene bana abantu abali wesaazi ne bakola woki. Bakola woki. Bwaba tegeka ebijjamu mutemusobola kutegeka vice versa. Mutemusobola kutegeka bwabanga Museveni ategeka ebijjambi ne bittaba mutemusobola kukola vice versa. Do they have monopoly on that? They don't have monopoly on that. Tuli mu modern day society tutugenda genda mu nsiko. Abantu babawo obutwa ne bafa nga n'akamuwadde enyita mutegedde ku pate mu mwaka tona afa. Gwe tosobola kwenyigira mu ogw'omulimu. Ng'osobola okugenda okuloga mujjawo. N'omunoonyeza obutono bumwona obufa. Ng'osobola okutta musajja munno n'omuggyako omukazi ekyo kikulu kyokola kikole ku lw'eggwanga. Ne Katonda agenda kusonyiwa. Abantu munywa nabo, musula nabo, mubeera nabo, public onajja nakola ebintu by'ekisiru n'atambula n'agenda. Oyo luze singa yafuna edemigo gy'akatale nga is nowhere to be seen. Munsi ziri serious oyo aba taliiwo. N'abalala tebali balwampuga singa tebaliiwo bamuwa badinsereko singa nabagambako one time gat Uganda okuginunula n'abafuzi balina kufa. Statement yange nkyagiyimirako mpaka bwe mutatandike kulowooza ku kintu ekyo nti bannabyabufuzi abamu balina okufa mu Uganda okwenunula mujja kulonga munaabakwayuza. Museveni yakikola okusevinga kyayita obufuzi bwe nakati bwakyatwala mu maaso nga nakakyakyatta. Ne bwe yabanga mwannyina yamuttanga, ne bwe yabanga mukwano gwe banene mu nsiko yamuttanga. Bonna Banyakairima, Barwejema, ndekaani ng'asevinga kintu mwe muli balwadde nnyo abatasobola kulowooza ku kintu ekifaananyi kye mbasiigidde kinene nnyo kumwe kyemulowooza nze siroza kifaananyi kya politics no. Kubanga I can't discuss national matters with the fools. Abayita ba politician nga baagala bubayizi mirimu ffe twagala kujjawo kifaananyi ekyo. Nabagamba sina kifo kyenjagala naye ku lw'eggwanga tupevingira ekifaananyi ky'aba nationals so si ba foreigners. We are under occupation. Ssaabasajja Kabaka n'abeera mu Buganda nga tasobola kwogera. Ng'amulemesezza okwogera musajja Munyarwanda yeefudde Omuganda Mayiga. Abanyarwanda abali emmengo batuta Obuganda babumaze babumaze nga bakyali awo boogera naani? Video wedde mukaba nkumwe tujja sinkana olunaku lwalona. Mbasa mutambuliza video eno mugisalemu. Ekizibu kye mwena temwagala kumanya information. Buli video gye nkola ku Facebook njijjo n'enyitira ku YouTube. Video gye ziri. Twala okudula video zibira ku YouTube. Facebook ya data yagiggwako tekyakeekinga video. Ne video zino ku YouTube gye ziri nzirekayo ne muziraba. Buli information gye mbagamba etuukawo. Ekinyamba nti abaana babeerako ne bazijjayo. Naye nga temusobola gati omusajja ebintu bino abyogera.
nemwebuzabuza information gyeziri video zonna nzikola ne bwa information era zibadde nakoze mwezi 2 mwezi gwa 11 video eno nkulu nnyo girowoozeeko mu nsi mwoli oloze kyekyokukola tolinda Lumbuye tolinda Kyagulanyi tolinda Tawa tolinda ani tolinda Bedi Mutwe Museveni birajja mu nsi kuba akozesa amakubo mangi nnyo ebintu bingi nnyo ffe tutadde focus mu kalulu focus tugitadde mu kalulu. No, it's not all about voting. No, changing a country, it's not all about voting. It involves a lot of tactics and ideas. So whoever come out to fight any idea which is brought out by a comrade, that person is a fool. Ask him, which idea do you have which can be implemented? If he doesn't have any idea, tell him or her to zip up, because for them, they can't look beyond their faces. Politics is not all about voting. No, voting is a process. Which process involved the fools? Katwagala kuva mu yo category. Eri abantu bangi abakolanga ebintu gavumenti ya Museveni okubeera ona kati bakyabikola. Bwe tuba twagala kujjako gavumenti ya Museveni okutereza eggwanga lidde emikono gy'abantu. Tulina okugetinga involved in bintu bingi nnyo. Kala understand kituyita operation, kituyita surgical operation. Gw'osobola okukola ekintu nga tongambye kikole ku lw'eggwanga lyo. Teweetaaga kunoonya futu soja kifacilitating. Tinze gundi oyo ngenda kufa naye bwaki. Gundi oyo ngenda kufa naye gumaite mutandika okukola buli muntu oli muyeekera gy'oli osobola okukozesa amaanyi go ssente z'okuyeekera olugati nze kino nkyeyimbyemu ngenda kijjawo ne kibeera. Kino nkyeyimbe kigenda kubeerawo ne kibeerawo. Tekyetaaga kukubira Kyagulanyi simu kubanga ye yabagamba ali democratically focused. Kati Kyagulanyi democratically focused ku kalulu. Mumuleka abeeraawo fenga tumuprotectinga ng'abale mukola ebirala. Operation ezo surgical operation zina ko abantu balala nnyo abatali mu politics, please nga mwagala change. Muntegedde bulungi nnyo. Mukama 13 video ekoze ki